Wabaluseewo obunkenke mu bannawakisa olw'akawuka akaleeta mukenenya okwongera okwegiriisiza mu disitulikiti eno nga kati okusinga keegiriisiza nnyo mu baana abato abali wakati w'emyaka 15 n'24 ng'abasawo basabye abazadde okufuba okulambika abaana baabwe nga babalaga akabi akali mu kwenyigira mu bikolwa ebivaako kusaasaana kw'ekirwadde kino. Bakafuna bufunyeeji emyaka era bw'otunuulira nti Wakiso district tulina high rate of teenage pregnancy. Kati mu baana abo ba teenagers era twezudde nga tulinamu abaana abalina akawuka ka mukenenya. Bino byanjuddwa akulira eddwaliro lya Kakiiri Health Center 3 Nasuna Juliet era nga yavunaanzibwa ku kulwanyisa mukenenya n'ebibalo mu Wakiso ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abasawo abakulira amalwaliro ga gavumenti mu disitulikiti eno oluyindidde ku Rockstone e Wakiso. Musawo Nasuna agamba nti Wakiso erimu abantu abawangaala ne mukenenya abasoba mu 38,000 nga ku bana abakyala b'embuto bali 24,000 nga bano be bamu ku abo obukadde obubiri be baakebera era ng'alambuludde ne ku malwaliro agagaba eddagala lya mukenenya agali eyo mu 72. Tulina abalwadde 38,000 n'omusobi. Bano be bali ku ddagala mu malwaliro gaffe ag'enjawulo. Amalwaliro agagaba eddagala mu disitulikiti y'e Wakiso gawera 72 nga gano gali ku mutendera gwa Health Center 4, Health Center 3 ne Health Center 2 tulinamu abagaba eddagala nga batera nnyo okubudaabuda abakyala ab'embuto era abo bonna abazuuliddwa nga bawerera ddala emitwalo 24,000 abakyala abali embuto betuzudde omwaka guno nga bateekeddwa ku ddagala. Abo ababa bazze okunywa eddagala ne tubakebera nga balina akawuka ka mukenenya kubanga buli mukyala azze okunywa eddagala mu ddwaliro lyaffe akeberebwa akawuka ka mukenenya. Oluusi n'abo abazze okuzaala nga tubadde tetumanyi bwe bayimidde nabo bakeberebwa ne bazuulibwa nga balina akawuka ka mukenenya nga bateekebwa eddagala. Wabula alaze okutya olw'abaana abali wakati w'emyaka 15 okutuusa 24 abalina mukenenya nga bano kumpi ttundutundu ku bantu 38,000 abalina mukenenya nga y'ensonga lwaki abazadde basaana okutuuza abaana bababuulirire kuba waliwo ekika kya mukenenya ekipya ekyegiriisiza mu baana. Kategori y'abasinga okubeera n'akawuka bwe abaana baffe abali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku myaka 24. Abo nabo tuwerera ddala bangi, abaana bawera bangi kumpi ebitundu 2 kimu kyakubiri half ku bantu 38 baana baffe abali mu egyo emyaka. N'olwekyo tukubiriza abazadde okwongera okulaba nti twogerako eri abaana baffe okulaba nga tubaziyiza okufuna akawuka ka mukenenya ate era nga mu baana abo betukebedde nabo abadolescents be basinga okubeera n'akawuka akapya new infection esinga kwegiriisiza nnyo mu baana abato abali wansi w'omwaka ogumu then n'abo okuva ku myaka 14 okutuuka ku myaka 24. Agamba nti yo mu bizinga kissa kinegula ng'eno mukenenya yeegiriisa okukira ekigotta entula ng'abantu ebitundu 18 ku buli 100 be bawangaala ne mukenenya nga bafunira eddagala ku ddwaliro lya Ziga Health Center 2 bali 2 ate Yebusi bali 405. Yebusi zinga nti weesanga ng'abantu ebitundu 18 ku buli 100 balina akawuka ka mukenenya ku bizinga. Era soka kyali waggulu keegiriisa olw'enneeyisa yaabwe y'abantu ababeerayo n'embeera. Naye tukoze ekinene ekisoboka okulaba nti tugezaako okuba kakati Zinga Health Center 2 nayo ewa eddagala eri abo abalwadde b'akawuka luli kyebadde tekola nga kati baweza abalwadde 205 abaweebwa eddagala ku ddwaliro ly'e Zinga. Zinga is a Health Center 2 baja upgrading egende ku Health Center 3 ndowooza yakatandika okuwa eddagala omwaka gulinga gumu n'ekitundu naye basobodde okuweza abo abalwadde. Then Busi Health Center 3 naye erina abalwadde bawerera ddala 405 abali ku ddagala kugatta n'amalwaliro amalala aga private getamanyi era bwe tutunuulira new infection nyingi mu abo abalwadde abali ku mwalo. Ate bwe twagenda mu eno program ya munoonye gye tuzuulira munoonye eri mu baana abato 19 years and below 24 years and below kati tunoonya buli ddwaliro lyaweebwa target
eyabo abalina akawuka ka mukenenya okulaba nga twongera kubanga before twali tajeti yaffe tulemeddwa gituuka ey'abaana abo abakebere abalina akawuka naye tuzudde bangi nti buli ddwaliro tajeti gye baabawa omu oba babiri basussizza nti mu baana balina abaana 2, 3, 5 abafunya be bazudde nga balina akawuka. So neyo programu etuyambye okuzuula nti akawuka mweyo age bracket mwekali. Akulira abakozi mu Wakiso Alfred Malinga mu bubaka bw'atisse akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Mukisa Emmanuel alabudde abasawo abasaba abantu ensimbi mu malwaliro ga gavumenti abeebulankanya ku mulimu wamu n'abaggalawo amalwaliro mu wiikendi nti baakukwatibwa. Era abo nga tumaze okuwandiika ebbaluwa zino be tunaasanga nti beebuzaabuza ku mulimu amateeka gajja kubakolako nga bwe galina nga bwe gagamba.